abalungi be basinga obungi ababi. Nze Nantongo ndine mwami Alex Mukulu, ndine mwami Mukulu Alex, ndine mwami Mukulu ku Dream TV ne ku Impact FM gye tusinzira okubaweereza mmwe abatulaba ku njuyi zombi ezo ne mutuwulirizira ne muzza ne comment zammwe. Tubeera wano mu programu yaffe ey'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Tugezaako okwogera ku nsonga zonna. Mwami Mukulu omulimo gwe omukulu ddala gwa kutusomesa kwanjala okutusomesa n'otwanjalira ensonga ze tuba tumuleetedde. Ate naye ayinza okusukka ku ekyo kye tuba tumuleetedde n'asukkawo nga bw'aba atwanjalira oba nga atusomesa n'agenda ebuziba ne tusobola okukitegeera mu nsonga yonna nga bwebeereebe. Waliwo ebigambo bibiri Mwami Mukulu. Religion ne tribalism. Tribalism ne religion. Yogere mu Luganda. Religion ye dini oba yenzikiriza. Enzikiriza ye faith. Religion ye dini. Tribalism chechi. Tribalism chechi. Muchi. Mu Luganda. Tetukirina. Nemaga Mwami Mukulu oli tribal. Tetukirina mu Luganda. Bakituchibako busi. Tetukirina. Tribalism chechi mu Luganda. Mu kusasola mawanga. Kati ate apartheid. Ate racism. Ensonga eyo. Racism kala. Generation ya buli twachogera ku program ezagwa nti Mwami Mukulu agamba nti kati yesaawa ey'okusomesa ensobi ffe bebazadde. Naffe betuli mu kuzaala naffe tubasomese. Naye ffe generation yene yaffe gye bazadde bo mwe muzadde byeffe tugezezzaako oba tufubye okulaba nga tukakkanya ebintu bibiri by'eddiini sinedda tugamba nti mugezezzaako okukakkanya nedda tukoze temubimanyi tetumanyi ddiini tetumanyi na tribalism temumanyi abaana abato Generation Z abo tebamanyi tribalism. Ekyo kibaddemu ffe tukimanyi. Ate kigambo ky'abazungu. Naye oli mutuufu tetukimanyi. Kubanga ndaba tukola ebintu buli kakati bo waliwo ekiseera isms bwe zajja wano. What's that? Isms. Communism. Okay. Capitalism. Socialism. Isms zajja wano. Kakati ffe nyini abaddugavu bali bagamba tribes. Kati hizi muzizino bwe zijja communism. Ffe nyini Abafrika ffe tweyize ekigambo tribalism. Olw'okuba ism eri ziri ku mulembe. Communism, capitalism, socialism. Kofe tribalism. N'otunuulira emmali. Sempala gali wano tuli wano tulooza tulina kye tuliko. Muli mukazo tetulina kye tuliko. Muzino oluyimba lw'olusungu. Izimu bwe zajja ne tuba mu izimu kati izimu zigenze ziggwawo. Waliwo ebirala ebijja. Situmanyi. So bano abaana uliriza. Kiringa kwesibako kintu nga si kikyo naye no. Nga si kikyo naye guba mulembe. Naye guba mulembe. Nawe ne weekuba. Nawe ne weekuba mu noga naffe tulina ism eyaffe tribalism. Yeye owa bongo. Yabo. Kali uliriza. Tulina naffe mutuzanyisa. Naffe tulina philosophy tribalism. Kataba badictator bafe nabo baganda yes tribalism. Bali balina communism. Olaba. Bali balina capitalism. Feria fe bitwalita. Fe twachi ya bali bayisa tribe. Bano ba Africa nti bali mu tribes. Tribal wars bichi. Twogera ko ism ne tusemba nakyo. Tetusemba nakyo ism, communism, tribalism. Kiki mu Luganda. Tetukimanyi. Communism kiki mu Luganda. Tetukimanyi. Capitalism kiki mu Luganda. Tetukimanyi. Socialism kiki mu Luganda. Tetukimanyi. Kyokka tulina abakulembeze abatuwalabula mu ebyo. Socialism, capitalism, tribalism. Kati bali kumpi kuleeta oba insenenism. Ebintu ebyekisiru ebityo. Bali kumpi obifu butulayo. Batuwalabula bwerere. Communism kiki mu Luganda.
Nakalyakani batutabalira usimanya nakalyako anti mwabagala temusirika kakati ne munonye ekyoluganda kakati wana abaffe ko bonte bya philosophy biganye washiri kale katuleta tribalism olide nerema olide ko bonte abazungu batulibya tebe tuleta tribalism tukyuse mu kakati tulete ekirala ne balite ebirala olide ibirala bifu leka amini najja n'ensonga 18 kati netutandika okuleta points kati guli omulembe guwedde twagala kati ate tuleta kati point sizokka 18 mulala litanya mulala 2 mulala 18 mulala 10 kati linda 2026 n'abawuliriza ba Impact FM omukulu ono ayina engeri gya kunnyonnyoramu ensonga kati agenda okuleka nga weewulira ddala totegeera nedda oba otegedde nedda oba otegedde if something like that can or could even happen eki kyoba onnyinyonnyodde ngamba ne kati awo anti abantu tebabimanyi ti Katonda tawa buli muntu kintu buli mumu Katonda amuwa kiki kakati nze bwenkugamba bwenkunyonnyola ebintu byaffe wano mu Uganda wano kati twali tutegeera mwali mulowooza ki mwaba abaleka byonna ne bibanga we byali bani imwe okuleka bali ba dictator okutufuga batyo buli kimu nekirera kati oli naleeta amateeka ate okola otya nga akitadde mu constitution ate nakugamba nti people's power mu kifo kya power people power eriruddawa bagitundawa we need power people waliwo akakuneza akaliwo programu yagwa kakati tuddayo ku kyeddiini engeri gyefudde nanti nga setunajja nti abasa ababuulira enjiri nabo baanafuwa tukiyita demystification mu luzungu demystifying religion okukinafuya nekitabanga tekikyali ki kati kankuwa ekintu demystification kitegeeza bwe kiti abazungu balowooza ffe twambala ne tuggumira kakati bo beyambula mbu they demystified gundi ensonyi beyambule bagonze ensonyi kwegamba asobola okweyambulira awo mu maaso bakimalamu ki amaanyi emundu okugimalamu amaanyi owulidde kakati eddiini okugimalamu amaanyi ababuulizi baayo ne bava ku magumba ne badda ku mata mu kifo ky'okuwa omuntu ennyama eriko neggumba ayeerumire agirume ayige gw'omuwa amata ng'ate mukulu gwe kati oyinza okunywa amata gokka demystification abaana tebamanyi ddiini n'ebya tribe ebyo ffe betwogera tebabimanyi nnyo kubanga bo bakulidde mu masomero galimu buli muntu balaba TV balaba buli kika omwana akula alaba Eritrea kati ebya tribalism byaffe era kati twebuuza ate kati nti ate kyeki atendeka kwebalira nnyo mu batonnya abatamanyi mbebaliramu gabayo olina emyaka 23 ogambibwa wakati wa 23 kyengambe mwami mukulu nze nakula sisobola kugamba nti oba ono mugisu sijja kubeera naye nga sikimanyi tetukimanyira tetukimanyize gambe ekigambo tribe mu Luganda tekiriiyo kyeki communism kyeki capitalism kyeki ebigambo ebyo nabwe tutabitegeere tetulina gye tulaga ng'eggwanga we have to understand the meaning of those but we cannot even understand ngaze bwe nagambe wali nti zenyinza okwogera n'Omuganda n'ategeera kyendiko nga omulala wali tategeera yensonga lwaki nation ekolebwa olulimi lwayo embeera yayo n'abakadde baayo kakati olulimi mwe mwekusise ebyama by'abantu abo nti omuntu ojja mubuuza Omuganda nti wasuze otya se bagambe nti gwotegeere kyagambye nti eka si nnungi ayinza okubanga ategeezeza nti nkolojjere ki n'akolojjera ki tewali problemu agandi embaga kyeyatukoze okitegeera gyendaze eyo problemu naye ate Omuganda ali wali ategeera nti bwenga nti ntegeeza oba problemu oba mbaga omunyankole kyatasobola kutegeera oba omukyolo yensonga bagamba state ekolebwa olulimi lwayo tosobola kuba na lulimi luli foreign
lubere olulimi lw'eggwanga kiba kitegeeza temutegeera we mubagainingira olulimi luli tosobola dubagainingiramu. You can't argue. You can't kulubagainingiramu culturally, traditionally. No kale no you can't. Kyovola banti abantu baga nti bayomba omuganda bwayomba dakika 2 okazi eyo ku mizigo tayinza kuyombera mu luzungu kubanga tasobola kunnyonnyola kiri kyabawulira kubanga muli ayinza okuvuma nzono tuzungu sirusobola nyomba nino yomba Uganda n'omuvuma omuntu ng'owulira naawe okiwulira owulire n'omuvuma nga okava eriri munda ngadakyo omuvumi okitegeera waliwo ensooza olundi ayinza okusooza omulala n'asooza akanje ennyo bonna bulina kye bugamba owulidde busoozo naye muganda wange bulina kye bugamba ate era abakimanya asobola okitegeera ng'oli akikozesa. Omuntu tulina ebigambo ebitasobola kwogerwa kigambo nga okiwandiika oti gwe gamba mpandikire ekigambo oba nkiwandiike tosobola. Omuzungu ye ebigambo bye byonna amanyi biwandiika kubanga olulimi lwe si lutuufu lwa busuubuzi lwa bubbi. Good morning, how are you? Ani agenti good morning. How are you mbuuza lwaki bibyo. Oluzungu lubbi lwa busuubuzi. Gwe mpandikire ekigambo ekyo. Bopogwe. Bwepogwe. Oba bwepo oba bopo. Oleda. Bwepogwe. Biri eri mu lulimi. Naye nga generation eno. Ebifeebeza. Tetumanyi ddiini, tebamanyi ddiini, tebalina kukkiriza kwegamba, tebalina mizi. Omanyi bwe batolina ddiini, toba na mizi. Kituufu. Kubanga eddiini ekulaga gy'ova yekuwa emizi ovaawa nti wa Katonda. Therefore amaanyi ago g'okozesa. Ovaawa wa sitaani amaanyi ago g'okozesa. Ovaawa mu kyalo amaanyi g'ekyalo g'okozesa. Ovaawa mu kibuga amaanyi g'ekibuga g'okozesa. Ovaawa mu balangira amaanyi g'ekirangira g'okozesa. Ovaawa mu bakopi amaanyi g'ekikopi g'okozesa. Ovaawa mu balaalo mu amaanyi g'ekiraalo g'okozesa. Ovaawa buddu amaanyi g'ebuddu g'okozesa. Kali. Now bwe tumalamu amaanyi olulimi lwaffe n'eddiini n'ekyekirala kye tugambye olulimi eddiini abakadde. Yes, ekirungi ekibaliko nti abaana bano bademystifyinze ki tribalism. Ekyo tekijja kubeerawo, tekijja kulwa, tekikyasobola kudda nnyo nga bwe kyali kuffe wetwavumiranga abadugudugu nga bwe nagambye. Tekijja kudda ekyo. N'olwekyo abo abaana abakola kati ku TV, abantu abazze Eritrea, byonna nga kye bayita global village. Tetujja neera abaddugavu tuyinza okuleetayo era ism ne tukiyita global villagism. Nga twagala era twefuula abagezi ennyo okusinga abakatuliki abaagala okusinga paapa obukatuliki. Olidde? Tuyinza okuyiiya global villagism. Papa Moizo Afrigo Band nkutumiddeko nnyo twali mu studio n'agamba nti tetugenda kwebaka kutulo kasita akwata jita aleeta mukuluzimu Alexism. Ye yakyogera. Si yali matovu. Nali naye. Nti ndetale kasita okwata jita ndeeta Alexism. Ogenda kuleeta Alexism tewali kwebaka. Olwo naye ayagala kuleetekawo ism. Okay, naye kyenkugamba nti abaddugavu ffe tumanyi nnyo okwereeta ne tweyiiza n'ebigambo ebitatu tusobola okuwenkana naki nabali. Nze nagamba ennaku za Afirika omwaka ogwaffe ogumu mu Afirika. Mu Afirika yonna guteekwa kubaamu emyaka 2 egyabali. We babalira nti 2024 ffe tuba ne 2024 NB.
Kusobola kulimba kati ekyo kanjira nkireka naawe kanjira nkikolekera naye nja kinyonyola olumu nti ffe we tuli ojjukira emitendera giri wayiseemu mu kulimba mu kukabala. Omutendera gwe tuliko guliwa ng'eggwanga ekyo nammwe abatuuliza mu kimbuulire ogula ekibira ogenda kukola ki osaawa osoose kusaawa n'osigula enkolokolo n'osigula n'okabala n'okuba amavuunike n'oyanjala n'oyokya n'osimba n'okoola n'okungula. Ompadde mwenda. Kati Uganda ng'eggwanga eri ku level ki bwe tuba nga twaguze kibira tugenda kusiga tuli ku level ki oba nga twagula kibira tuli ku level ya ku kabala tukabala twava dda mu kusaawa n'okusigula enkolokolo kati tuli mu kabala. Tukyagenda mu ki tulina okuba amavuunike twokye twanjale twokye tulyoke tusimbe ate tulyoke tukoole ate tutuuke ku makungula. Weebale kati oyo anaatuwa ekkubo eryo eyoyo gwe tujja okugoberera tutuuka tutya ku makungula ng'essaawa zino tuli kuba mavuunike bwe tutwaliza ggwe bw'ogamba nti tuli mu kkuba mavuunike then tukyalina olugendo oluwanvu. Actually tuli mu kuba mavuunike tuli mu kabala bwe tuba tukabala tukyalina olugendo luwanvu bwe tuba mu kabala tulyoke tukuba amavuunike ako ge tukabadde bwe tugamaliriza. Kati omulala yayinza okugamba nti tuli kukusiga awabalimba omulala yayinza okugamba nti tuli kukukoola eyo opinion. Kati ekibiina ekitandika olwaleero ne kitandikira ku standard ey'okukoola kifu kuba tekikoleredde tekivudde wansi makoola ago kukoola tekivuddewa wansi. Kakati eri ekibiina bw'akikuleetera n'agamba nti ffe tutandikira kungula ate onookungula otya nga tosize okitegeera. Kati ekibiina kyonna ekinajja ate nga kijja kujja kubanga nze nkimanyi ekibiina ekiyinza okujja wano ne kifuga eggwanga lino nkimanyi sooka olinde si bino ebiriwo ebibiina biri wano ebibiina bino byonna ebiriwo tebijja kusobola. Naye waliwo ekijja okujja kakati tuliwa mu kukabala olugendo lukyali luwanvu mwami mukulu ki nga bwe tukabala bwe tulinda amakungula ffenna banaabaawo n'abataabeewo. Waliwo enkola eri mu kuntawaanya. Twasoma nti mwalwanyisa abajjajjaffe balwanyisa slave trade neggwawo oba tebaagirwanyisa wabula yaggwawo nga engeri gye twagisoma tekyali teggwangawo anti wulira nti tekyaliwo. Slave olina okunyonyola ebigambo ebyo mu Luganda nti slave kyeki trade kyeki slave n'okunyonyola n'ekyo kakati ekyo tokizeemu ekyaki batugamba nti bw'obuuza ekibuuzo ekigambo kye bakubuuza ate tokikozesa mu liki kati obuddu kyeki obuddu kyeki kwe kukozesebwa nga gwe toyagadde nedda kukuba kabasanyizibwa ekyo nakyo kimu ku kyo. Pointi yange eri bweti olwaleero obuddu olwaleero wenjogerera mu nsi yaffe Uganda bansomesa kansomeseko nammwe katona balabya Dream TV. Ensi Uganda eggwanga Buganda eggwanga Nkole eggwanga Choli ensi Uganda. So mu nsi Uganda tulina ebitongole bingi ebitwala abaana ebweru. Ogenda kati oli off siri off boat ogenda nti ensi mu nsi yaffe Uganda ensi kitegeeza planet atubwira luzungu nation yensi yenjogera teteeza kuba nsi yo ekigambo nation tekikina mu Luganda tekiriyo kale papa kale tekiriyo tulina ekigambo bakita ggwanga eggwanga Buganda eggwanga lyange Buganda eggwanga Ankole eggwanga Acholi eggwanga Busoga eggwanga kino tuterezeemu ani tuterezeemu ogandi eggwanga lyange Buganda nze eggwanga lyange ye Buganda kati oli muki Muganda ate nga ugandi eggwanga lyo ogambye nti Buganda
ogambye teri gwanga lye bayita Buganda waliyo oba Muganda mwami mukulu ndi Muganda mbera mu Buganda ku program eno njagala nnyo n'obanga otusomesa naye saagala tugatta bwongo nga kambugatte bwe kiba kyetaagisa totugatta labayo toyinza gamba nti ndi Buganda that means geographically n'omuzungu ayinza oga nti ndi Buganda yes esaawa zino njogerera mu Buganda anti naye toyinza gamba nti eggwanga lyange Buganda tosobola lyange libaki Muganda oli Muganda olaba confusion gye tuliko eggwanga lyo oli Muganda ate tolina nsi yo kubanga ensi kitegeeza planet so olina nation tokirina mu Luganda oli yajja n'akusalira ensalo naga nti eyo Uganda osinze kati kyobola babamu baziita republic omulala n'agiyita nze osinze kunze zindeka sigenda kungatta nze siziri wano kusinga nze togenda kungatta bwanti bwe basikutegedde obunsi nedda mba sikusinze kati ate basikutegedde kati ticha bwakusomesa abasinze nedda ate goli muyaye nnyo ticha bwakusomesa n'otategeera abakusinze ate abakola atya ate ono omwana gwokola naye ebigezo n'afuna kina naggo n'ofuna n'abaakoze eki waba wakabidde nja musaayi kati abaakoze eki gundi oli ku TV yogera ebyamagezi yes ndi ku TV nkubuuza omusomesa bwakusomesa n'otategeera abaakusinze abaakoze eki omwana oli gwokola naye n'afuna ekina naggo n'ofunaana abaakukoze eki yabaakusinze omusomesa abaakoze eki teacher ayinza okuba nga alemeddwa okutegeeza byasomesa obanga gwe totegeera byasomesa by birth nedda sikusinze nga totegeera byasomesa nkugambye twalina omwana nga liri tategeera by birth nga totegeera byasomesa era gwe ebintu bingi tetubitegeera by birth ndoza program jemba njayalo okuwugira kati gwe wuliriza bakugamba nti ba scientists balowoleza simanyi ku ddyo mu brain that's why they nedda left y'aba artists ba scientists mbu ku ddyo kyovola abo bali ku lo ddyo eba ya 2+2 is 4 eno left fe twetaayo eno tuyinza okugamba kino nga si kyekyo ate ne tukyogerera mu ngeri endala tekitegeeza nti 2 gattako 2 ziba 4 owulidde kati 2 bwe ziba nsolo ng'emu eri lubuto onoga nti 2 gattako 2 zeezo ziba 4 ziba mmeka kinziremu ziba 3 ate ziba nkugambye bagambye nga nsolo 2 ziri 2 owulidde emu eri lubuto 2 bw'ogattako 2 ensolo 2 bw'ogattako 2 ng'emu eri lubuto ziba 5 ziba 3 linda mpola tugende mpola ensolo ziri 2 wano waliwo kawo 2 nedda ensolo 2 z'ogatta ku nsolo 2 ezo ziba tugamba 2 gattako mmeka 2 gattako 2 4 yes kati ezo 4 kati emu bw'ebaako olubuto ziba 5 ziba ngamba 1+1 okuba 2 leeta kale ntegedde tugambye 2 kati 1 ate njogedde according to 1+1 2 gattako 2 2+2 ente 2 gattako 2 n'emu eri lubuto this is 4 yes emu eri lubuto therefore ziba 5 kati emu eri pregnant yes so plus ebeera 5 ziba 5 bw'oba okimanyi nti neeba mu lubuto nte kuba kiyinza okuba ekikulejje ekikulekule gwe wategedde nti kiyinza okuba ekikulejje ate lwotamala gagamba nti ziri 5 kiyinza okuba kakikulejje kyekiri mu lubuto left side ogiraba yo ekubaganya ebeera bwetyo bwetu bwe tuba baartists kyonna kisoboka owulidde naye ba scientists byonna tebisoboka buli kimu kirina okubaako oluwula bo bagoberera tteeka balinga basirikale amuli bagoberera tteeka gundi yagamba atya dokita gundi yakola atya nti legamba etya nti bwe naye ffenna mu ati tulinga Yesu
ente egudde mu kinnya ku Sande mutemugijjaamu ffe tufiirwe ente namba mugire tugijje mufe nga Yesu agijjayo bali bagayi abasiru ye yagijjayo kati gwe Bimbula nayogera oba nzize njogera nti bwe mbeera mu ntebe emu eno nga mwami mukulu wali wabbali olumu ntegeera ddala era ne mugategeeza nti gwokitwala nti totegeera naye olumu ne bimbula mba seetutte nti sitegeera naye biba bimbuze si gwe wekka gwe bibula naye nze nkubuulire waliwo eyatusomesa okwefuula abatategeera Abaganda bagezi beefudde abatategeera ennaku zino zonna nze mbalaba kuva 6 ne beefulya ddala abasiru abagezi bali bati bakukuta bali ne beesiriwaza lindako waliwo atusiriwaza atuyigiriza okwesiriwaza mu abaana abato waliwo abasiriwaza nagamba wana abaana abalaba pono asiriwaza abaana abato abasiriwaza enjaga esiriwaza abantu omwenge gusiriwaza abantu obukafiiri busiriwaza abantu obwenzi busiriwaza abantu obubbi busiriwaza abantu byonna ebyo obukambwe busiriwaza omuntu lwaki gwokkiriza omuntu okusiriwaza omusajja akusiriwaza munnammwe ng'abakazimu akusuubiza mmotoka yokka n'ogwa ebikopo n'ogwa mu bikopo akusuubiza kantu katono bwe kati n'ogwa mu bikopo tugendeko e Nairobi tugendeko e Hawaii tugende egindi akusuubiza kati ne kati ne mugende e Hawaii kuwolidde ne mukomawo n'akwata omulala gwamaze okusirwaliza e Hawaii bakusanga oli wekenne enajja nankumbi otunula buutu tunula eno ne tumanyi ya wakutunula ndi kiki tenze abasajja nabavaako bakola ki wakkiriza bakusiriwaze na kino kituliko wano tukkiriza okwesiriwaza Abaganda bisiriwaza nnyo bali banywa mwenge mu biduula bali ambizi kati nno kirungi okwesiriwaza for sometime kabanga kabbiro kasita obusiru obwo butakufuukiramu bugwagwa n'ogwagwa walira ddala koma kukusiriwala era awo Omuganda wajja okukoma kwesiriwaza naye tajja kufuuka mugwagwa nze nkubuulira tetujja kufuuka bagwagwa sijja kufuuka mugwagwa nyinza okwesiriwaza nenzina amazina amafu lindako kino nkimale nenzina amazina amafunga ago ge nazinira abaana nga nesiriwaza ku lwabwe naye ate awo sivaawo ne neeyongerayo wansi nenfuuka omugwagwa nentandika ate okwefungula twesiriwaziza ekimala from 1966 up to today tuli mu kwesiriwaza buli kyetukola kyebakola buli kyebatukola tuseka buli kyebatukola tutya buli kyebatukola twebaka so okwesiriwaza okwo oba okusiriwazibwa okwo omuntu nakusiriwaza nakujjako buli kimu ekikyo nagasi kikyo kati nga bonojja wano nojjawo bino byonna noga nti si byange nobitwala oba tokomye kunziba tokomye ku butambalamu magezi oba nfuulire ddala nti ndi musiru ate nange nenzikiriza nobitwala awo twagala okumanya nti twesiriwaza kimala therefore tutunulire ddala ebintu ebitukola ki bwe tumanya nti omutendera gwe tuliko gwe guno tumanye nti tukabale ffenna tukole ki tukabale bulungi okitegeera bwe nga muli family mugenze mwenna mukabala ate wabaawayo kya mwenna mukola ki mukabala therefore kiraba bulabi nti kakati ekibiina kyonna kirina okutuwa emitendera egyo gye tulina okuyitamu tusobole okutuukawa ku makungula nti ekibiina kituwe okukabala kwekuliwa okwanjala kwekuliwa okusiga kwekuliwa ate ffenna bwe tusiga tusigire wamu ng'eggwanga nga kyetusiga ffenna tukikola ki tukimanyi
nti kino kyetusazeewo omwaka guno ng'eggwanga kyetugenda okusiga nti mwanyi tusazeewo tugenda kusiga mwanyi myaka 5 ffenna ng'eggwanga tukole n'omwoyo ogwo tugambe nti kakati kwanjala ffenna twanjale akantu kanyirire tumanye nti nsigo ki gye tuleeta GMO oba simanyi genetically modified whatever oba zino ezaffe kakobogo eziri original nti ze tujja okusimba tukungula tugenda kutunda wa. Morgan Freeman yakotinga n'agamba nti kiryoke dakiika 10 n'oba musiru naye bw'ozisusaamu ne weeba katikitiki kamu oba weziika weka oba oyiseewo olukweya mu Luganda bw'oba okigamba. Mwami mukulu agasseeko leero agambe kiryoke osobola okusiriwala ku lw'embeera gy'oba olimu oba n'abantu b'oba oliko naye togezaako okugwagwawala. Bishop Kawuma yakinjigiriza nti bw'oba omusiru ekimala n'ogenda okubeera n'omukazi ate tobeera mugwagwa n'ogenda nga tolina kondomu. Ekyo nkyogedde mirundi mingi nakijja ku Bishop Kawuma mukama mw'ekimuli ekyemirembe. Abalabi ba Dream TV n'abawuliriza ba Impact FM tetusobola kusukkako awo olwakadde ke tuba nako kaba kapime era tuba tulina okakozesa. Tetugwagwawala nga ba artist bwe bagwagwawadde abamu. Mwendaba.